Akabenje kano akaguddewo olunaku lw'eggulo motoka ya Fuse yabadde yeetisse abasuubuzi nnamba UBL 65A yalemeredde omugoba waayo ng'eweta ekkoona okukakkana nga yeefudde emirundi egiwerako bwe babadde bagenda mu katale Lubaali mu disitulikiti y'e Kassanda. Wano poliisi okuva e Bukuya n'e Kassanda baatuuse okudduukirira ne batandika okuddusa ababadde bakyalimu akalamu mu ddwaliro ly'e Bukuya nga n'abalala baatwaliddwa mu malwaliro ageetooloddewo nga taasulewo yali ku mimwa. Olunaku olwaleero twesitudde ne tugenda mu ddwaliro ly'e Bukuya okulaba embeera bakaawonawo mwe bali. Nangamba guma tulabe engeri tukusokayo nansika neseeru kati awe navudde kwe kumubuuza namawejje aliwa nambuuza namawejje namugamba sikayo omugugu nawejje atula kwemu namujja namawejje nga yafudde. Ne mu ddwaliro ekkulu ery'Emityana abalwadde abasinga obungi gye baddusiddwa tusanze ababadde obubi ennyo baabongeddeyo mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Omu ku bakaawonawo bwe tusanze mu ddwaliro atuttottoledde embeera bwe yabadde. Yatandise naasika bw'ati omuliro kati bagenza okulaba ng'agisika bw'ati nga tekyagenda mulasika nga tekyagenda n'alwana bw'ati kyenva muyita Sseruga emmotoka egaanye nagamba amajja olipooti annye emmotoka naye nywera mama Ledi kyabangamba nkwata onyweze ne mukwata Sero namugamba kuba eri kuba emmotoka eno. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Lecho Kawala alambuludde okunoonyereza kwabwe kwekyo ekyaviiriddeko akabasa. Okunoonyereza kulaga nti ekyaviiriddeko akabenje kano emmotoka eno yabadde etisse abantu bangi abasoba mu 3 ate nga yabadde etisse n'emigugu nga yalemereddwa omugoba waayo akabenje kano kwe kuggwaawo. Ono era akakasizza ng'omuwendo gw'abo abaaluguzeemu obulamu bwe gweyongeddeko. Twogerera omuwendo gw'abafudde bali 14 nga 11 bano baafiiriddewo on spot ku scene of the accident nga abalala abasatu ng'omu yafiiridde mu ddwaliro e Bukuya nga ababiri baafiiridde mu ddwaliro Emityana. Lecho Kawala atubuulidde embeera abaasimattuse mwe bali. Nga ababiri abadde bafuna mu bujjanjabi oba baddusiddwa mu ddwaliro e Bukuya nga ne basiibuddwa okufunira ewaka obujjanjabi nga waliwo be twabadde nabo abadde batali mu mbeera nnungi nga bano baatwaliddwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi ng'ate abalwadde abalala bali wano mu ddwaliro ery'Emityana. Abalala bakakasizza nti abantu baabwe z'embuyaga ezikaza engoye babadde bagumbye ku ggwanika okufuna emirambo gyabwe. Naye we twogerera tumaze okubeekebejja ng'emirambo tugikwasizza ab'eŋŋanda okweyongera n'ebyokuziika. Bano bekkokodde engeri oluguudo oluva e Bukuya okudda Emityana gye lwakolebwamu olw'amakoona ag'amaanyi agasangibwamu. Koona ddene ate wansi waliyo ekikko naye abantu beetutte bangi nnyo. Teme balijjeyo eri kubanga lirimu ekkoona ddene koona bagololewo naye ng'obuzibu bwe tulina bwakuweera abantu bagwereddewo awo. Era wano we basabidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA okusitukiramu bunnambiro bataase abantu abalala okufiirwa obulamu bwabwe. Nga bwe mwataddemu amaanyi okusenda abantu mu Lubigi neno mutudduukirye muteekemu amaanyi okusobola okukola ekkubo. Okusaba kwange eri gavumenti yaffe otuyambako mu kkoona eryo. Ekkoona eryo binnyo litutidde abantu bangi.